So osanga omuntu ng'ali muku naye alina akantu katono. There are two factors. Either testosterone yali ng'eri ntono nnyo, nosanga nti yagenda mu puberty ng'akuze, oba sometimes kiba genetic. Yellow sperm counts kye kizireeta era nkivaamu ntya ddala mbasi kyazaala. Now, the factors nyingi, for example, diet. Kubanga wali abantu nosanga nti yes sperms omusajja aziinanga naye nga ennyingi sindamu. Yes, kibaawo. So first of all diet, second of all tugamba nti fine okumwenge ne sigala obyagala naye kendeezaako. Omuntu omusajja kituufu omusajja asobola okubeera nga talina maanyi ga kisajja? Kituufu. Well, waliwo kye tuyita erectile dysfunction ng'omuntu kale kiriko certain kinds of things. Waliwo omuntu ng'asobola ku erectinga naye nga tasobola gisustaininga. Ayagala 1, 2, 3, 4 rounds naye after 1 round ng'akoze eki? Ng'amaze ng'aweddemu. It is true. Marijuana or weed, dagala. It is true. Yes. Especially ku bantu abalina cancer patients. It is true. But those gye banywa seneeti egenda okuleetera ki? Effects. Yeah. So dagala, yes. Ate abantu bangi they have that excuse. Nedda marijuana dagala, weed dagala. It is true dagala naye. People misuse these things. Shisha wabulabe, shisha si wabulabe. Aina effect. It can actually cause lung cancer. What? It can actually cause lung cancer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda baffe wonna wosinzire okubeera ng'otulaba. Amannya yenze Sakozi Barok. Wano woli oli ku Gospel Life. Webale nnyo, webale biddala, webale kwekuumirako kubeera nga otulaba. Munnange okola kyamaanyi nnyo wonna wosinziridde. Twasalawo ne tugamba nti tugenda kubanga tuleeta content ow'enjawulo. Okitegeera? So eno segment beera mulamu. Okitegeera tubeera n'abasawo ab'enjawulo nga tubeera nga tukukubira tooki weetereze otereze obulamu bwo obeere mulamu obulamu bwe bugagga munnange. Okitegeera abantu bano ffe twasalawo tubaleete tubeere nga tutegeera. Last week twalina Dr. Gashom n'annyonnyola bulungi nnyo ku blood clot. Blood clot eyo ng'abantu balina theories nnyingi. Bandoze simanyi yalidde butwa sijuyi biki. Dokita n'agezaako kola ki okubitereeza okubinnyonnyola. So olwaleero tulina musawo Cathy. Tuli powered by Dynafarm. Dynafarm yegamba nti munnaye ebikwatagana n'omubiri gwo bibakwase essaawa zino bibakwase tomala budde bibakwase bo bakubeerenga bakutegeerera ensonga ezo bakubulira ekiddako n'ekiddirira n'ekisembayo. Sozo yagamba munnange ebintu by'okooya ebikadde bimuwe ebya mu nju bya gym bya restaurant bimuwe kati. Dr. Cathy. Wanje. Nkulamusizza. Nange nkulamusizza ssebo. Ogamba otya? Ndi bulungi. Mutusinga ki eyo? Bingi nnyo. Nkulamusizza Doctor. Nange nkulamusizza. Soka wiyanjule. Amanya wampita Katsime Catherine. Nkola ku Dynafarm International nga omusawo wammwe oba consultant. Yeah. Dr. Cathy yasoma biki omuntu ayagala tegeere ono gwendi naye ali yasoma biki bannange ono gw'oleese Faruku tutegeere ebintu tutegeere tugende maaso. Nasoma biomedical laboratory technology wano ku Makerere wali eri ku School of Veterinary. Yes, naye bino bye nasoma by'abantu. Kubanga ogamba School of Veterinary abantu bangi bajja law. Exactly. Naye nedda just nga wolaba law department. So it's just School of Veterinary naye nga we twasomera ffe aba biomedical lab technology. Biomedical lab technology. Bakola biki? Ffe abosanga mu laboratories nyingi mu ddwaliro ffe bagenda okujjako samples zammwe nga twagala kutekinga ki disease joyina oba hormones
oba enzymes zikola zitya ebintu ng'ebyo mwaba bikwasaganya yeah ti red blood cells zange simanyi gundi zikola zitya simanyi biki yes mubimanyi ebyo yes era obimanyi so baganda baffe yoyo Dr. Cathy gwe tuli naye consultant mu binsonga ezo. So olunaku olwaleero tugambye tugenda kwogera ku drug abuse. Gwali eyo wowulira ekigambo drug abuse gwowuliramu ki? Abasinga tuwuliramu ebintu bingi ti kino kati drug abuse kyeki. Waliwo abasajja nga ye agamba kuba nawulirako nga ye omusajja agamba sewulira bulungi like amanyi sirina omuntu ddala kiva ku kyomu kubeera omuntu nga talina maanyi kuba kati gwe samples wali ozitekinzeeko abantu bakumiitinga okola consultation ku bantu ab'enjawulo omuntu omusajja kituufu omusajja asobola okubeera nga talina maanyi ga kisajja kituufu kituufu kibaawo ate abantu bangi bakiyina okakasa kitya amaanyi g'essajja kyekibannaye kuba abantu tebaawula maanyi bintu ebyo well waliwo kye tuyita erectile dysfunction ng'omuntu kale kiriko certain kinds of things waliwo omuntu ng'asobola ku erectinga naye nga tasobola gisustaininga ayagala 1 2 3 4 round naye after 1 round ng'akoze eki ng'amaze yes ng'aweddemu waliwo oyo even completely gye bali bangi even wali abo nga completely tasobola kola ki erectinga because of so many factors nosanga nti either libido eri so low oba nosanga nti wali ebintu byebakola muki kangambe in the bedroom nga tabyagala naye nga tasobola kola ki kyogera nti nze kino sikyagala waliwo nosanga nti embeera zeyetwaza mukali kangambe okunywa omwenge okunywa sigala drugs nga marijuana nosanga nti ali ku kangambe Viagra ebyo byonna bisobola affectinga ki amaanyi g'ekisajja. So amaanyi g'ekisajja tutegeeza nti omuntu asobola okuyimirira naye nga tasobola kuwangaala mu kisaawe kyotegeeza. Yes, kyentegeeza. Naye ng'abeera ne appetite. Sometimes baba ne appetite yes. Kati gwe tolaba nti fine osobola olaba omukazi ng'anjira n'ogamba oyo anjiridde kale naye nga omutuuka yeeyo nebigaana. Aba ne feelings yes ngazina. Azaalibwa nakyo oba ebintu bino bijja mu bukulu kuba kati kye tulina osooka okutegeera tutegere root cause bivaawo ebituufu omuntu kubeera nga talina maanyi ga kisajja nedda tazaalibwa nakyo lifestyles kale embeera abantu gye balimu byebaleetera ki ekyo ekizibu. Number 1 waliwo abasajja nti mu masturbatinga nnyo kifuuse habit all the time goli masturbating so otuuka akaseera nosanga nti penile tissues zino ennyama zikoowa nazo yes kati we zikoowa nga tokyakola ki nga tokyasobola wangaala n'okunywa omwenge n'okunywa sigala nako kusobola okugenda mu misiwa gyaffe nosanga tikati omusiwa tegukyakwata ki omusaayi obulungi nosanga tokyasustaininga ki erections. So masturbation oba abantu kibayita akasabbuuni it is bad yes completely it is completely bad naye munange ngewe obumanyi ebyobulamu but it is bad tewekonsolinga eyo bibi yes it is bad bibi endya y'omuntu ereetera omuntu okugwamu amaanyi g'ekisajja yes kituufu kangambe gw'olya nnyo pork oba olya nnyo ebintu ebirina amasavu kati mu luzungu tujja kiyita cholesterol ono cholesterol wagenda mu misiwa gyaffe omanyi to erect kale blood circulation oba okutambuza omusaayi oba emisiwa gyaffe erina okulaba nti efunctioninga ki perfectly well so waliwo nosanga nti cholesterol eno egenda mu ki mu misiwa gyaffe kati ne gutandika okukendera mu size omusaayi ample blood kangambe omusaayi omungi tegusobola tuukayo oba osanga nti asobola erectinga yes naye after 30 seconds nekakola ki nekagwa yes eba cholesterol 30 seconds 30 seconds agobanga totodo kale example gyenkozesa naye okay naye bibaawo yes masturbation ono akendeeza obunene bwa mutaka oba just ye akola ki
amalamu bumanyi maanyi kuba waliwo ngamba nti abo abalina obuntu obutono simanyi masturbation ono yaleeta ebyo nga wolaba emmumbwa n'osiranga emmumbwa bwoti kati nekendeera nedda you see omubiri katonda nga we yagutonda some of the things kubanga cells bwe ziba nga zitandise okufa oba tissue zitandika okwonooneka omubiri guyina processes okulaba nti at least gutandika okukola ki okutekako cells ezaafa oba tissues ezaakola ki zayonooneka so nedda masturbation tekendeeza size no just cells muscles kale zikoowa ekoya muscle exactly nosanga nti kati ojagala ekole today naye tezigenda kola kubanga wakola ki exactly sensitivity so byonna naye tekendeeza size nedda nosanga omuntu talina mukazi abeeraawo tayagala talina bwagazi bwa mukazi ye abeeraawo bwatyo kati egyo tugiyita libido kale libido ng'erillo oyo aba asobola okuerectinga yes naye nga feelings takola ki taziina ate erectinga ate nga talina feeling nedda libido aba tayagala olaba waliyo ebintu bingi so many things that abasajja basobola okukozesa ne bakola ki ne ba-erecting it's not a must nti alina okulaba ku mukyala oba mukazi walaba ne balaba pornography balaba ku magazines ebintu bingi nnyo so omuntu alina low libido yes asobola ku erecting yes it is true naye nosanga nti okay it's one of the factors nosanga nti tasobola gisustaininga because kati atuuka akaseera feelings nezikola ki nezigenda yes omuntu alina akantu akatono abeera natural bwatyo oba just naye aba alina byeyakozesa ebidagala sometimes kiba genetic nosanga nti mu genes zammwe mu family mulinayo ekizibu ekyo naye abangi nedda testosterone hormone eba ntono nnyo mu mubiri nosanga kubanga yeyamba okulaba nti organs zino zikula yes to its recommended size kubanga testosterone mu basajja yeyamba okulaba nti organs zino zikula yes ebintu nga testicles kubanga ziyamba okukola sperms ne penis yes so omuntu abanga alina testosterone hormone ngeri ntono some of these things tezikula fully kale zikula yes but not fully nosanga to omusajja 30 but it's just size 50 her size nga size ya kindagate so kati nkola ntya nesanze mu mbeera eyo bannange temungoba bugobi nkola ntya ndi wa myaka 5 naye nga nina kasimolondizi kasukali ndizi kayala nkola ntya muyisobola okunyamba abadde alina faamu kati olaba nti omuntu alina emyaka 5 nti oyagala size ekole ki egejje nedda sometimes awo emyaka ebeesusse emyaka ebeesusse ovaawo yes naye omuntu ng'akyali adolescent 19 awo tusobola okulaba nti tukuteeka ku products ezigenda increasinga testosterone hormone production kubanga oyo omuntu akyakula yes naye omyaka 5 nedda aba ayiseewo nga tetunagenda mu bino sizaala ndi myaka 5 sizaala nga ku mwana naye nga baŋŋamba nina low sperm counts ye low sperm counts kyekizireeta era nkivaamu ntya ddala mba sikyazaala now the factors nyingi for example diet olya ki owulira nti doctor bagamba abasajja okulya pumpkin in a pumpkin seeds lwaki tubagamba mulye pumpkins kubanga we are looking at zinc mineral eyamba sperm formation eyalaba nti testicles ziproducing sperms ziri healthy kubanga wali abantu nosanga nti yes sperms omusajja azinanga naye nga ennyingi sindamu yes kibaawo so first of all diet second of all tugamba nti fine okumwenge nesigala obyagala naye kendeezaako kushisha obyagala naye kola ki kendeezaako yes third tulaba nti testosterone ekola ki hormone production eri stable kubanga naye weetandika altering nosanga nti leero yeeyongedde olwala teyeeyongedde bisobola affectinga ki sperm formation so byebyo kati nkola ntya nzirayo ku diet oba ndi mu 50 tekikyasoboka nedda ebyokuzaala mbyesonyiwa nedda kati mulina okumanya nti omusajja newabanga alina emyaka 6 asobola okukola ki okuzaala naye basawo baŋŋamba nina low sperm counts tusobola okuya ngaffe dina farm kyemmanyi
tukusobola okuyamba. Musobola okuyamba mulete. Yes, mulete. Ninayo omuntu wange eyo. Mulete tusobola okuyamba. Ninayo jjajja wange. Ayina low sperm count. Mulete. Mulete. Wabanga ayagala okuzaala. Ayagala. Because waliwo wabanga oyina emyaka 6 naye gwe okuzaala wakubaako. It's okay, awo tewali buzibu. Ngenda muleeta. Kati njagala tutandike ku drug abuse. What is drug abuse musawo Cathy? Kantandikire ku what is a drug. Kubanga abantu bangi otandika kwogera ku drug abuse. Ebirowoozo bigenda ku marijuana, bigenda ku cocaine, bigenda ku ecstasy. Naye nedda. So a drug, waliwo it's a medicine oba substance. Esobola okuleeta physiological effect mu mubiri gwo. Yes. Kyova olaba nti ne painkillers nungi kubanga ziyamba okukendeeza ku bulumi. Naye abantu bangi actually bazikola ki tebazikozesa bulungi. So what is drug abuse? What is it? Drug abuse is the use of illegal drugs over prescribed drugs. Nogenda mu pharmacy ne bakuwa drugs. Kyekyo. Naye nga zino ozikozeseza mu a different way. Kangambe doctor agambye drug abuse is the use of illegal drugs or prescribed drugs in a different way other than what was prescribed by the doctor or consultant. Yes. Kati, we have different forms of drugs. We have depressants. Depressants tuina sleeping pills. Depressants tuina painkillers. Abantu zebatamanyi nti ziri ki drug. Naye under depressants we also have cannabis. Cannabis kati byebyo marijuana, cocaine ebyo byonna. So depressants kyezikola nti zislowing down nervous system. Kyovola omuntu omuwadde painkiller ako kanava akalaba nti omuntu awulira obulumi ekajjawo slowing down nosanga to obulumi tokyakola ti obuwulira. Yes. For them the good thing is that doctor obagenza wa doctor nomugamba nti zisikyebaka oba obulumi bungi nnyo basobola okuprescribing yes it's okay. Ne bagamba mira one tablet times 2. Obanga ogenda kwebaka mira 2 tablets. Kati gwe nogamba nedda 2 tablets ezigenda okunkolera kanyongereko. Awo oba okoze overdose. Yes. Kati overdose if for a long time no overdose bino ebintu bina effects. Ojasanga kati webaka anytime. Oba nosanga nti even sleeping at all tukyakola ki? Abantu abagamba nti zenyina insomnia. Teyebaka kubanga ba misusing ki? Drugs zaffe. Yes. So tuziyita depressants. Waliwo abantu fine nga bali depressed ne babawa antidepressants. Nabo baliyo. Nogende ewa doctor depressed. Yes. Wala omuntu nti embeera bannange abaali awo tasekamu, tasanyukamu, buli kaseera yeeraliikirira. Waliwo ba doctor ne bateeka ku ki ku antidepressants. Naye again abantu bakola ki overdose. So bino ebintu this is abantu actually bakozesa ki they are the ones who overdose themselves. Kubanga ye doctor ayakugamba nkuwadde 2 capsules or 2 tablets. Waliwo omuntu ye nga yagufuula muze nti omutwe gunnuma painkiller. Self medication. Yakwebaka simanyi sifuna tulo nga yayiwa kakati abantu ngaabo kitegeeza abaali kuki overdose. Nedda sometimes ola ogenda ku pharmacy nogenda ku pharmacy nogamba nti njagala painkiller nga Panadol nga Ibuprofen. Yo pharmacy ajja kuwandiikira mira 1 times 2 kyekyo. Yes. But gwe nomira kakangambe nomira Ibuprofen naye nga tekukoledde. Nogamba kanteekeyo ki tablets nga 2 oba 3 kubanga njagala buno ki this pain to go. So eyo decision njokoze okulaba nti kati nze njongeddeko ku dose yange yeba misuse of drugs. Ojja tuuka mu kaseera nga Ibuprofen tekyakukolera. Ngamba bannange ngende ku ki. Of course buli woyongera ki kubanga ne factors nyingi eziri mu drug abuse. For example nga what type of drug are you taking? So ovudde ku Ibuprofen nogenda ku kirala ekiri stronger than Ibuprofen awo oba ogenze walala ate. Eyeba drug abuse kubanga ojja tuuka akaseera oba tolerant nga painkillers zikyakukolera kubanga nervous system wajonoona dda. So ebachi drug abuse. Then mbadde tulina stimulants. Stimulants eziri wate? Stimulants kati a perfect stimulant eri caffeine. Caffeine? Yes. Abantu bangi kankugambe bali ku caffeine. Caffeine nali mu coffee nyingi. Ono wamwanyi
abeera mu chai gwe bateeka mu chai abeera mu chai yes akola atyo oyo caffeine waliwo levels eziri ennungi ngaffe mu Dynafarm tukola coffee zaffe tuteekamu caffeine of course yes naye caffeine mu coffee zaffe ali mu percentage oba concentration ali ki atagenda kuleetera ki ekizibu kyonna yes caffeine ono obuzibu bwe era caffeine ono obuzibu bwe kiki so bw'omunywa akola atya akukola ki abantu tebabimanyi so stimulants kale zispeedinga up nervous system ontegedde omuntu ali stressed omuntu ali fatigued ali mu office awulira ayagala kwebaka naye they want mental alertness n'agamba bagala beera soba yes n'agamba kanyweyo kuki ku caffeine yange oyo caffeine ayamba cells okupikinga energy kyovola abantu cells wezipikinga energy zikuwa ki amaanyi ng'anywedde mungi oba yenna go ekigero kyane ala abantu basobola otandika ku bijiiko nga 2 naye wakikola habit n'agamba kati osanga in 5 hours anywedde ng'ebikopo nga 4 ebya caffeine tola abantu abo eba excess yes nga ye ayagala kubeera soba tayagala kwebaka tayagala kwebaka ebikopo byange kanywe ki n'osanga nti kiro kyonna anywedde ng'ebikopo 10 ebya coffee. So under stimulants tulina of course marijuana. Waliwo abantu nga bagamba nti ze nsoma nga nkola ki? Nga nywedde enjaga. Bawo baliyo. Those are also stimulants. Okay, tugende maaso. Tulina ne kangambe cocaine, ecstasy. Ebyo byonna biri ki? Ecstasy yali wate. Buweke, kangambe buweke. Nawo okay, it also increases mental alertness. Kubanga byonna bi affecting a nervous system. Nervous system yegamba omubiri. Kola kino, it's time to sleep, time, tambula. So nervous system we chovola banti drug abuse. Chesoko okwonoona, it's the nervous system. Zesoko okuspeedinga. Exactly. Nosanga kati omuntu atandise okuhallucinating alabe ebintu nga tebiriiwo. Omuntu atandise okufuna ki headaches, n'agamba kati faintinga, osanga nga yenna akola ki? Nervous system ozitaddeko energy omuyitirivu. Exactly. Kati nosanga nti kati cells, ki brain cells, zitandise okusindika signals nga tezikola ki nga tezikwatagana. Byebyo ebireetera omuntu n'omusanga ng'anywedde enjaga naye nga akulabamu abantu nga 8. Eyo tugiyita hallucination. Kitegeeza cells zisindika signals tezikwatagana emirongooti gyawukanye. Yes, perfect. Ebeera drug abuse. Ebyo byonna biva ku drug abuse. Tugende maaso. Waliwo bano simanyi miravayagula. Bavayagula abo. Era nabo babeera ku drug abuse. Yes. Baba ku drug abuse. Kubanga kyo Viagra kyekola stimulating ki blood circulation in the penis tissues. So buli wo stimulating and no stimulating ojja tuko obudde nga kyobola abantu abanywa taking a Viagra bagamba nti ze buli kaseera mbankola ki ndi erect kali. Exactly. Newe mbanga I'm not even thinking about it. Sikirowozaako nti naye ng'omulaba ki? Exact. Si kirungi nedda. Kati omuntu alina kukola atya? So of course drug abuse eri personal decision. Kubanga abantu abali kangambe nga bafunye effects za drug abuse. Most times bagenda ku behavior treatment. Kubanga kati omuntu ng'alaba abantu 8 yet waliwo omuntu omu oyino omugamba nti bannange waliyo ki olaba omuntu omu. So it's treatments nyingi. Tubateeka ku behavior treatment, tubateeka ku kangambe appetite kubanga abantu bangi abali ku drug abuse baba tebalina appetite. These things drugs zonoona our digestive system. Nosanga kati omuntu aba buli kaseera ayagala kuki someone wants to vomit all the time oba ina heartburn mungi. So nosanga all these things in tiny appetite. So abantu bangi abali ku drug abuse actually losing a lot of weight because abatalya. A lot of weight. Yes. So appetite eba nga yakola ki yagenda once yafa. Wamma nange nina mukwano gwange muyimbi anywa nnyo sigala ne vodka obwo naye talya. Appetite taina zikujja ku mmere. Yes. Those are one of the effects. Effects are drugs zino
esooka nekujja ku byokulya nga tolya. Yes, nowira gwe toyagala because kyobanga olowoozaako kiki ka drug kanki njagala kunywako ku sigala kubanga kati the brain is what is kangambe looking at only that nogamba nti ngambanga sinywedde ku marijuana oba siridde ku marijuana sijja kukola ki sijja kubeerawo kale. Yes, nosanga nti emmere tebagirowooza n'okugirowoozaako tebalowooza ku mmere. Shisha ono ali atya kuba abawala abasinga bali ku shisha badda ku shisha kiri kitya ku shisha? Shisha is weed. What? Shisha is weed. Nze kyemmanyi shisha is weed. Shisha is weed. Though bagamba nti weed bagitadde mu lower court concentration kale. Tebanga weed eno gy'okusanga omuntu ng'akanta akate na cigarette form nagamba nze kankole ki let me smoke. Nedda just the concentration ng'eri ntono nga bataddemu flavors zaabwe vanilla, strawberry, exactly modernized weed. Yes, kyobola abantu abanywa shisha at an hour or 2 hours after. Yazina like as if they have never danced before. Aba lively because kati exactly aba ne vibe. Abera ne vibe. So agaba vibe. Shisha. Exactly. No, that's the thing. Even with our vibe. Where they agaba vibe? Yeah, how they look like. They are very lively. They are not themselves. Kubanga wabanga ali soba. Wale bintu byasobola otakola ki? Obutakola. Naye nga anyoddeko ku ka weed. Ne omugamba genda oli omukazi omubuuzeeko ofuna akanamba ke. Asobola genda kubanga kati confidence. So, bibaawo mnange bibaawo. Shisha wabulabe shisha si wabulabe kuba abamunywanze bangamba maye ebintu ebyo nze sina kye nali nkombyeko naye mbalaba kuba mpangaala nabo omuntu amunywa agamba nti shisha talina gundi it's just a pleasure simanyi abeerawo passing a time abeerawo bagamba talina effect. Is it true? Shisha talina effect? Haina effect. It can actually cause lung cancer. What? Can actually cause lung cancer. Shisha? Yes. So omanya abantu bangi abanywa bino ebintu bagamba genda ku omuntu anywa ki anywa omwenge ate kugamba nti omwenge nze gunywa ku pleasure otegedde nga agenda ajja kuba in denial state wamugamba nti ogwo omwenge oba shisha gyonywa egenda okuleetera kino ekizibu agamba nedda nze nywa lumu na lumu nawe we batandika we batyo ajja kugamba nti nze ku lw'omukaaga nyina okunywako kashisha neefuuka habit. So that is how habits wezitandika kanyweko katono naye banaye nga sinjweddeko leero ku weekend nga kangendeyo like that. So in a long time nosanga nti after like 6 months omwaka katefuuse ki ekivaamu ng'agula poti agiteeka waka tubalaba nga alina poti waka. So shisha, yes, shisha is not good. Shisha is not good and I advise everyone out there, shisha is not good. Ate taba ali atya? Taba omutegedde? Mutegedde. Ndowooza tobacco naye nga eno wedda ono atali advanced. Ali advanced abeera atya? Advanced zino cigarettes z'olaba ze batunda. Naye tobacco ono ettaabe lino ly'abajjajja baffe ab'edda lye bali nga bakola ki bakozesa. Yes. Anything that you smoke esobola okuleetera ki lung cancer oba esobola okwonoona ki amawuggwe go. Ne Dr. Cathy abanywa marijuana bagamba it is dagala mbudagala kati waliwo nabamunywera mu bukyayi muno mu bukopo otera omulaba mbudagala. What is your take? It is true. Marijuana or weed dagala. It is true. Yes, especially ku bantu abalina cancer patients. It is true. But those gye banywa seneti egenda okuleetera ki effects. Kyovola abantu these are things that a person, a doctor can prescribe. Nagamba just mira chai kareka 1 cup a day nga kano. Nywa kano just 1 cup a day. Yeah. So dagala, yes. Ata abantu bangi they have that excuse. Nedda marijuana dagala, weed dagala. It is true dagala naye. People misuse these things. Nosanga kati ye buli kaseera abakola ki? Anywa. Ate ye yeepimira. Yeepimira, yes. Kuba abali ku kuba omutegedde. Kuba omutegedde. Abakuba bo bali ku kyabo. Byonna kuba waliyo ye nga yagamba nze sikwatako sigala sikombako nadda ku kuba.
bali ku kyabo nayo byonna byonoona ki nervous system kubanga what they are targeting is to speed up mental alertness. Kubanga abantu bangi bagamba nti it's just pleasure naye there's something they are looking for. Either bagala ku boosting their confidence or maybe because of peer pressure bakwano bange bajinywa nange why not? Yes. Nosanga kati after a long time nakyo kifuuse ki habit kuye. So all these things be stimulants. Yes. Ate ne yobuunga eno Jebasinifinga cocaine. Cocaine dagala, cocaine si dagala. Cocaine si dagala nedda. That is now eyo. It's an illegal drug. Eyo si dagala. Marijuana yono owebikola go basmokinga. Eryo dagala. Akale tugiyita illegal because countries enyingi bajigana yes. But no ogenda mu kyalo wali abajjajja bafe bagikozesa nti ono alina kansa kamuweko kuki ku kikopo kya ki kale kachayi nga ntaddemu kaki ka marijuana yes. So some people dagala naye in law kale kangabe mu countries enyingi it's an illegal drug yes. Because abantu baji misusing kiringa wogamba nti imagine Uganda neja negamba kati weed dagala. We are freely allowing everyone to what? To use weed as medicine. Kala abantu bajja kufa. Kubanga kati even those that bagala okutestinga kandabe marijuana ekola chi. They are there nga abantu bangi they are curious. They are just waiting for that little push. So owa cocaine ye strictly sidagala. Yes, sidagala nedda. Abalimba. Abali kubirala. Yes. Ebidagala bino overusing eddagala lino biki bulabe ekyobulimu nga tumaliriza omuntu ali eyo omwana ayagala obitandika n'abiriko ategeere tumale tubawe solution oba musobola obbayambako mulina ku ddagala erisobola okwoza emibiri egyo. Number 1 tuyina abantu abafuuka tolerant nga wonna kugambye nti ye atandika ne dose entono neyeyongera overdose kati eddagala tekyali kyakola ki teri kyamukolera kati omubiri gwagala something stronger in a long run n'aba dependent nti wabanga tamize tajja beerawo bw'oba olaba nti ye akankana nga tanywedde ku kabiya oba kawalagi akankana n'enniisopa tasobola gikwata nga omukono tegukola ki nga tanywedde bye bali. Second, drug abuse zone na organs zaffe and systems. It starts with the nervous system or obwongo nechidda ku liver because ekibumba kyekina responsibility okujja mu buno obuchafu naye bw'okyonoona kiba tekikyajja mu ki buno obuchafu. Yes, in the long run omuntu n'afuna liver cirrhosis eyo damage ku kibumba awo n'obalaba nti atandise okubeera too black olubuto olutandise okuba ki okuba lunene ntegedde ebintu ng'ebyo eyo liver cirrhosis ate eyonoona appetite because oyo muntu aba takyakola ki yes notandika okufuuka black yes. Second kyonoona kidneys ensigo zaffe nosanga kati tezikyakola bulungi nga gutereka ki obucaafu bwonna kubanga ensigo zayonooneka. Of course ebintu ebyo bisigala munda byonoona ki organs nyingi. Second, omuntu asobola kufuna lung cancer ku bintu bino bi smoking. Drugs zireeta endwadde nyingi. Yes, zonoona kubanga kati omuntu awafunye cancer oba owedde of course. Kubanga tujja kugamba nti ojja kuwona munnange it's not a guarantee. Webikutumira n'ogenda ne ku AIDS. Of course kubanga kati omuntu abanga ali ku weed kangambe oba shisha aba ina confidence kyekyo gundi eno yazitta. Exactly. Kati osobola okurepinga omwana w'abandi munnange ofuna siriimu ono bano ogenda muki mukomera osobola ofuna accident waliwo abantu bangi nga banywa omwenge bali ku marijuana cocaine shisha ne bafuna accident. Yes, baliyo. So those are the physical effects. Naye psychological effects byebyo bya organ system damage zonna kuva ku nsigo paka ku mutwe. Yes, n'ofuna zi cancer nyingi kubanga kati ekibumba wekifuna ekizibu osobola funa ki liver cancer osobola funa colon cancer. So byonna ebyo cancer zonna kale wozireeta kitegeeza system oba wagyonoona dda ebanfu Dynapharm munyamba mutya
munyambye mutya bannange badde ku sigala nfuukidde sigala drugs zinfuukidde drugs muyina ku gundi ku products eziyinza okunyamba tuziyina zinyonyole ekisooka tulina chlorophyll liquid chlorophyll with guarana juice yeno gibalage yeno liquid chlorophyll ekola etya eno eyambo we call it a detoxifying product detoxifying or detoxifier ekola etya buli muntu yenna ali ku drug abuse oba ali ku overdose ayina okulaba nti zino wastes oba buno obucaafu abujjamu muki musaayi before they can destroy your organs or systems. Kati eno chlorophyll because the structure yayo efanagana nga hemoglobin eri mu musaayi eyamba okuyita muki mu blood cells nejjamu bino buki bino obucaafu ate fena kimanyi nti guno omusaayi guli mu systems zonna si kyekyo so of course obanga ocleaning omusaayi ne systems oba okwatayo ne organs oba okwatayo so chlorophyll kyekola chlorophyll eno esobola okwoza omusaayi gwali ku bidrugs ebyo kitegedde otyo then tuyina kano milk thistle eno eri mu liquid eno mixing eno liquid nayo o mixinga mu mazzi glass ya mazzi nonywa yes alright so tuyina milk thistle buno buweke bukola butya kati milk thistle ne kugenda ku internet no typing a milk thistle ojja sanga nti milk thistle ddagala lya kibumba yes bano bali ku kibumba bano yes kubanga of course zino drugs njuka nakugambye nti ekibumba kyekirina omugaso gw'okujja mu buno obucaafu mu musaayi so buno obucaafu bwonna drugs zonna z'oba olidde zigenda mu excess egenda mu kibumba tekibumba gikole kibujjemu yes so ekibumba wekitandika okufa awo kiba tekikyakola tekikyajja mu bucaafu kyobola abantu bajja kufuna liver damage so ofune kano so milk thistle eyina kye tuyita silibinin eyo compound yeyamba okulaba nti protectinga cells z'ekibumba tuziyita hepatocytes cells z'ekibumba so eziyamba okulaba nti zino cells z'ekibumba tezifuna bulabe kano weekali weekaliko mpeke emira mpeke yes then ekiddako tuyina spirulina instant C yes instant C mpeke mazzi tugiyina mu mpeke tugiyina mu buwunga so nedda tugiyina mu mpeke tugiyina mu buwunga zonna mwibanze siri fani wa mpeke exactly ekole eti ogoya kagoye oba nedda eno osobola teeka mu katunda mu juice yonna kali osobola okwata n'oteeka mu nva n'olya ekola kyeno kati eyo eyina ebirungo proteins, carbohydrates, vitamins, minerals zonna amino acids bino bye biyamba okulaba nti cells zifunctioning nga cells kubanga omubiri wabanga toguliisa oba toguwa nutrients zegwetaaga of course ogenda beera munafu true so omuntu aba ku drug abuse juga nakugambye nti aba ina low appetite so at least tuba tulaba nti omubiri gufuna kubiri energy oba ku nutrients essential nutrients so what spirulina yafe yes okay kakati omuntu agamba byonna mbigatta byonna neetaaga okuba nabyo yes tukuwanga package kale kubanga ojagamba nti njatwala milk thistle nedda milk thistle nga toyina appetite tegenda okukola kubanga nazo cells ziba zeetaaga because drugs zita appetite nazo zita appetite tosobola kuwona nga tolidde banange olina okulya kyovola abanewogenda mu ddwaliro ba doctor bakugamba lyako noba olyako obugiko bubiri awo oba oyamba omubiri okukola okwezimba yes so ebintu product zonna weziri yes zonna weziri tweyanza nnyo doctor webale nnyo webale ddala muganda wange gwe atawanyizibwa drugs zino n'ekirala alcohol drugs nazo bazitwalira mu drugs alcohol alcohol mulimu spirits mulimu simanyi wines byonna mulimu n'omwenge byonna alcohol spirits whiskey beer byonna alcohol wine alcohol manze nywa ka sweet wine ate excuse je bakola nzize nywa ka wine mnange wine is alcohol nadda ka wine ne jajja mu kyalo muwaka wine
olaba nti bino ebintu fine onywako n'ogamba nti nzija kunga mu wiki nja kunywako nga bbiya 2 tewali buzibu naye ekizibu nti kale gwonya crate yonna awe wali obuzibu n'otuula ku Uganda waji ebikebe nga 3 oba ino awo oba oyo yonna ng'oyagala gyemalamu awo oba okola ki oba oyonoona oli ku drug abuse eyo drug abuse kubanga eyonoona ki eyonoona system tekyetaagisa. The truth is toyina kunywa ku mwenge because tewali kyegukuwa ontegedde tewali gundi advantages za mwenge tewali advantages egenda kuwa ki which nutrients tewali kyekuwa just kuwa confidence kuwa maybe courage ebyo exact naye teyina kyekuwa ku ki terina nutrient terina vitamin terina tewali mwenge gulina vitamin na protein mwenge already guli mwenge so nedda baleeta omwenge gulina vitamin ne proteins je guli olaba ati kati omwenge gwonoona olaba waliwo abantu bafuna ulcers kubanga banywa omwenge yanywa omwenge atalidde ne gujja ne gwokya ki ebibumba osaa kati omuntu afunye ulcer. Alright, tweyanziza nnyo tweyanzege baganda baffe bwe tutyo bwe tubadde ne musawo Cathy ensonga bwezityo bweziri gwe nayagala okumanya ebisingawo ku bintu bino byayogeddeko kuba ku ssimu eri awo eyabadde ayina faamu ojja kuba omufuna Cathy ojja kuba mukwatagana bulungi nnyo otegeere ne products zino munnange genda weetaase ye bwe mbanze sinywanga ku drugs zino gundi nzeetaaga tuyinanga vitamin supplements it is olaba nti omuntu asobola kuba perfect kubanga abantu bagamba at least buli lunaku yako ku ka fruit nogamba nja kulya ku papaali nanasi tsoke naye nange si kyangu sente zaabuze osobola kugamba kale njagulayo ka mango sini kimango sini kyangu kiraba kikebe kinene mbere nake waka abaana basobola onywako abakadde basobola okunywako nawe tonya bi drugs nayenga lifestyle yo ekusindikawa exact ekusindika eno mu bulwadde tolya tokola ki nayenga tonya drugs nayenga tolya tokola ki obeeraawo tokola physical aha nebikusindika ate mu bulwadde ne kino ki chlorophyll osobola okigula yes alright tweyanze nnyo tweyanzege baganda baffe tujja kuba tumukomyawo nawulira muganda wange simanyi pancreas erwadde simanyi akataago simanyi biki ebibumba birwadde akati kyekireeta ebintu ebyo lifestyle drug abuse byonna byegatta omuntu talya ate eno ali ku drug azikozesa overusinga tava ku sigala agatta shisha n'agatta sigala n'ateeka mu whisky n'akwata vodka n'akwata wine beerolaga ebeera waawo awoza twende tupaate munnange osobola ogibeeramu naye nga weebeereremu korona ajja kukulekawo naye ebintu ebikutwala bibeere nga bya just awo nga gwa byeyingizzamu si bwe kiri ate osimatuke korona naye ate ofe ebintu ebyaffe ebyokweberera basic just tukwatagane next week tujja kuba n'omusawo Dr. Cathy nja mumusaba ajje akomewo tubeere nga tutambaaza ensi tutegeere ebintu ebigenda mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala.